Either. Abakulu bano okuva mu banka enkulu ne Minisitule y'obugagga obw'ensibo okulabikako mu kakiiko kano abaka babadde bakyayongera okunoonyereza ku ssente obumbi 6 ezaweebwayo pulezidenti ng'akasiimo. Wabula bakizudde mu kubuuliriza nti waliwo ssente nnyingi ezisatukanga mu banka enkulu ezirina okunoonyerezebwako. Obumbi obusoba mu 2,400 ezizze zikuŋŋaanyizibwa mu makampuni ag'ebitongole ebikola ku nsonga z'amafuta okuva mu 2010 teziweebwangayo mu ggwanika ly'eggwanga. Receipts ezibula ne ssente ze baakolekitinga ziri between Minister of Energy nga tezinnatuuka ku Bank of Uganda account. Kye tulinze ku Lwokubiri kye bajja okutunnyonnyola. Abaka bagamba nti ssente zonna eziva mu mafuta tezaali za kukozesebwa okutuusa nga Paalamenti ekkiriza. Ebitabo bya Ministry biganye okukwatagana n'ebya banka enkulu. Receipts for 2012-2013 were not presented. Bank of Uganda yafuna ssente ntono ate Minister of Energy yakolekitinga ssente nyingi. Kati kye tubadde tubabuuza nti oba mwakolekitinga ssente nyingi lwaki tezaagenda ku akaunti ya Bank of Uganda wetwaga etteeka we liragira ssente z'ogenda. Bwe batyo abaka balagidde abakulu bano okwetegereza bakomewo n'empapula okuva mu bitongole byombi eziraga ssente zino gye ziri. Yes, sir.